muna Joseph Cheptegei yawangudde gold mu misinde gya meters 10 laba UPC twagala okuyozayoza olwokubeera nti no yawanise ebendera ya Uganda waggulu n'okuwangula gold olina okumeka Uganda proud naye bameka bali mu kuleka emabega nga Cheptegei nti wanaaba avuddewo tewaliwo vacuum wanaaba avuddewo waliwo enkola ey'okulatalinga talent so BPC tusaba nti gavumenti ngekaseera eveeyo erabe nti no ebyemizannyo si kuduka bubisi kyokka naye bufuuse kalimu agakaze okwakuzovinga abavubuka bakaba batalina mirimu ate si mirimu gyokka n'okuwanika bendera ya Uganda waggulu naye tulabye nti gavumenti eteeseeyo kimala so tubasaba nti bateeke infrastructure za sports okubeerera ku district regional and national level tusobole okubeera talent ku myaka emito tuzimbe talent eyo efuuka ekyomugaso babeere Cheptegei abenkya si kubeera nno tulina sita omu bwenjagala okugirako apart from Chepulimo naye just balinga 2-3 naye tuli miliyoni 45 so gavumenti erina omuno omunene ogw'okubeera ntino ekola ensonga eyo ate ebisimuddeno waliwo obutali bwenkanya mu kufugirira ensimbi mu zero federations z'ebyemizannyo olaba nti no federation y'emipiira ya football yokka gavumenti ebamu akasente akangi naye tulina netball tulina obupiira obw'okubaka tulina rugby tulina athletics n'ebyokuduka ebyemizannyo tulina motocross tulina boxing naye gavumenti etese muteekana nti zona federation naye waliwo obutenkanya mu kubeera nti bateeka ensimbi mu bitongole ebyemizannyo ate nga byonna byonna kati bano aba athletics be batuleetera gold n'okuwanika bendera ya Uganda waggulu naye ate bebasinga okuteekamu bebasinga okubeera nti bawa akasente akatonotono so tusaba gavumenti nti no ebeera eteeka ensimbi mu bino ebitongole by'ebyemizannyo ensimbi ebyo abatwitire kyenkani waba olabulaga y'okwapreciatinga no fena tulina talents za njawulo bw'oli mukubirwa mupiira nze mukubirwa mikonde naye bwe omuzadde mwesinga okumanya nnyo nga tweize mukubirwa mikonde yes nate ozanyirako so ebyo byonna byonna tulina okubeera nga tubiteeka mu nkola mulabe muze mulaba nti nno ensonga ya question ezenga eteeka eggwanga oba olagenda ku nninga otunuulira era nga batu bakyakwesiza bayitawo bajja kuvaayo abavubuka beerwaneko era mwakirabye waleera e Kenya abavubuka be bavuddeyo ne beerwanako bano bajenzi olwa finance bill 2024 ye Kenya ekyaleeta president William Ruto okubeera nti no adeclaringa okusenga eyo bill nekimuleeta n'okuteeka drastic decision okususpendinga oba okugoba cabinet eyo yonna yonna okuggyako cabinet secretary and minister of foreign affairs yalekawo yekka naye bonna yabagoba naye yali crisis eyabavubuka yetagala kutunuulira apate president musanyi kiki ekiwedde we yali agezeko Israeli yali n'owekitiibwa Raila Odinga nga bali mu African Leadership Summit conference yawoolinga nagamba abavubuka byetuba tetubatutte bulungi kiziba kigenda kwabika